Newspack channel koliwe bale kubanti oje kumideko manji genina kiriza mberenga ngakuwa naye katutandika na mawulire agenda kutwina mawulire agenda ku aga Edi Mutwe atene tubena na mawulire agenda ku aga amunange mutabani wa Sudil kakati katutandikire ddala wa mutabani wa Sudil munange eyagudde ekabenja mawulire ago mwagafunidde ddala abulonje ku mawulire getuli mukufuna onono yabadde mutabani we yeka abalala mbu bawala okitegeera nno omukwano kakati kunteka azokuzika akatuberenga ate etukuwa akatambi kano bakunnyonnyole. Right now it's difficult to decide when the burial or cremation can take place because of circumstances. I can say the following things. The body was really burnt beyond recognition. So right now it is in at Uganda Funeral Services where they're supposed to make whatever they can make of it or try to recreate his face at least. So that once, and that takes a lot of hours, once that is finished, then we can bring the body here for viewing at our home here. That is number one. Part number two, right now people are still in shock, trying to recover from shock. So once the parents and family have recovered from the shock, we will have to sit and decide whether there should be a cremation or leave the body to be buried the way it is. The third element is that we have many family members. His wife, his daughter are in London, his sister and her kids are in Dubai. We have many friends in Canada, in the United States, family members even in India, all over the world are family members. Many of them, we need them to come. So the time of arrival will also determine which will be the date for cremation or burial. So right now, I can say the family does not have immediate answers to how the program is going to be because we have to wait for critical family members. Not every family member, but critical family members will have to come first. And once they have come, then we will sit and agree which day to organize the send-off. Rajiv tabadde mu ggwanga wano okumala ebbanga eriri mu mwezi n'okusoba naye abadde akomyewo mu Uganda ng'azze nga waliwo embaga ya mukwano gwe gwe bayita Jonathan ebadde erina okubeerawo olwaleero mukwano gwe nfanfe era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja olunaku lwaleero. Era embaga eyo wetwogerera eri mu kubaawo emunyonyo so ekiro ekyakeseza olwaleero yavudde wano ssaawa nga 7 ogw'okumakya ssaawa bwetuziyita ezo n'ayolekera emunyonyo nga tayagala kusula wano ng'ayagala agenda asula emunyonyo asobole okwetegekera embaga eyo eya mukwano gwe kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze. Kati navuga emmotoka n'akozesa express mwenanga bimugimanyi oluguudo olwo mulumanyi naye ndowooza olw'okubanga abadde tali mu ggwanga okumala akabanga akawerako mwezi tamanyi bw'atuuka ebusaabala omumanyi roundabout eriyo bagijjawo ndowooza naye waliwo barriers ze baateekawo barricades abadde tamanyi ndowooza nti weeziri ng'ate nga looza ka speed nako nga mwekali n'atomera barricades ezo. Motoka neryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8 ate nga neyefuula bweti negwa neyaka omuliro era teyasimatuse kabenja. Malukiseka munange yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno omwana wa Sudil tekabadde kabenje butekabadde kabenje ayina engeri gy'abinnyonnyoddemu katubeere nga tukuwa akatambike. Sidiru mutabani we yafiiridde mu accident naye Sidiru yali yakuba Museveni akasente nga akasente yakassa mannya ga mutabani segera kati Museveni yakutte mutabani wa Sidiru n'amutulugunya n'afiirayo we yafiiriddeyo ne bakozinga accident ne balaga nti emmotoka yakutte omuliro mutabani wa Sidiru n'afiire omwo. Ebigenda mu maaso mu Uganda we munakitegeerera nakugamba nti owagira omuwubi w'ekitala naye bw'aba asala ow'emmaaso ekitala kisooka mabega nga akigalula naawe ow'emabega waga kisobola okusala olirayikira okusalibwa
ekyo nkikubuulira. Sidiru akoledde Museveni ebbanga lyonna. Ebyobugagga byonna byolaba bya Museveni Sidiru byayina. Naye Sidiru abadde akubanga Museveni akasente ng'amukuba akasente kati Museveni nga Sidiru ateeka mmanya ga Mutabani ng'ateresa Mutabani akwasa Mutabani munnange bamukutte bamukwata ne bamutwala ne batandika omutulugunya. Owulira n'afiirayo mu kumutulugunya. Olwafa ne bagaga tukikoze tutya katusetinge accident ku luguudo tekuli kamera n'ekyo nga bakulaga nti awo n'omuliro gwakoze eki emmotoka yakutta omuliro nagiiramu n'afuuka kisiriiza kati mwe kale kitalo nnyo kitalo ddala bambi ate amawulire ago go si malungi katubeere nga tugenda koko newa Eddie Mutwe kubanga nayo ebiriyo si birungi famire etabuse famire evuddeyo baagala muntu waabwe okitegeera nno katusooke tukuwe mukyala tusooke tukuwe maama katusooke tukuwe maama maama wa Eddie Mutwe munange abeeko byayogera ku nsonga za mutabani we mutabani we yabadde amujjanjaba Mumpi, wena ukisinga bide majambache kuchikana na yanjaba. Kata na akavana na kugula mawulire kumukwana. Amulina mwagala mumutuwe mu mbeera zonna zalimu. Sobola okubeera ne famire ye abaana. Okay, oyo ye maama munange owa Eddie Mutwe ndozo omwewuliriddeko kakati ate katudde ew'omukyala. Mukyala wa Eddie Mutwe naye alina obubaka munange bwasindise eri abo abayinza okubanga be baatwala omwami we. Waba ino musango you produce him to court. Atandika okuwoza emisango gy'omuvunaane. Naye bw'okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange. What I don't know, we can't fight you back, we can't go in your basement. Obuyinza bonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola naye mbadde nkusaba nkwegayiridde kwata omwami wange omutadde kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following if you in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana kuba naye taata nga nawe woyina abaana b'ewaka okitegeera byonna by'omuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubi omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna natali mwami wange yekka bonna ba political prisoners ba Kireewo ba Simati ba everyone Bobby Young n'abalala besogedde kuba bangi bonna mubakutte mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mumu batochalinga. What is that? Ongamba oli muyigiriza Lunyankole. Ed is not a Munyankole, it's Sebufu. Do I really have to remind you that that is Sebufu? Or I want to drag him into Bunyankole kingdom, but he can't be there because that is not where he belongs. Atagamba ngakonte yagala yiga Lunyankole. Simuulirangako. Kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala, you let him come back. Woba onasobola omusindikira scriptures ez'Olunyankole, maybe he will learn from home. Now let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father speak. Really? Really? Cheche kyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Omwana munnange naye avuddeyo oba yegasse mu abo abali mu kubanja Eddie Mutwe munnange ebintu bye byo si birungi nnyo ensonga ze zikyali mbi naye ate nga munnange nejje n'omuhoozi akyagenda mu maaso ku mutimbagano n'okuba nti no ye yeewaana okitegeera. Kale nno akatukuwe omwana wa Eddie Mutwe naye abeeko byayogera. Erinnya bamuyita Lucy. Nandi wano nabi tatwange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba Sande emisana nagenda kumukulu olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwambye mugona
abatategerekese bani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga titumanyi gyali twali budde bwakiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba ali bwere mu basement nze kyensaba bambi talina musango tutange tazangako omusango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu musajja ali strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomye nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina yeka bwe nnina munaye era ngumyanga nangamba tusibeera strong ngenda olwana nenwanirira mmwe mube bulungi era strong era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako newala oyetukana ebizitowa ng'owulira ozitowa nga watali tomanyi kyakola bambi mukomyewo yeka gwe nnina. Thank you. Tukirize tuberenga tubuzaako ku Nakitanda Swabra Adijo ogamba otya Namulindwa Prosi tukutumiddeko Nakabonge Evelyn ogamba otya awebale kuba nti noli ekumukutu Idi Mubaraka ogamba otya mukwano nabiri Justin tetukwerabidde twagala okubuuzaako ku Last Born mu Saudi webale kuba nti noli ekumukutu ate wali omukwano gwaffe ayitibwa Sheila tukutumiddeko ate era tukirize tuberenga tubuzaako ku Umar Kasumba naye tumubuuzizaako Kagude Chaisi ogamba otya twagala okubeera nga ate atubuzaako ku Ndagire Prosi Ayubu Wasu ogamba otya na Bosa Building nawe tukutumiddeko kiriza amawulire gano nago tuberenga ate tugakuwa ebintu byange byekyama byanjawulo ku bya spice nti ebyange byogera nebingamba waayi okoze otya era byeta musanyusi byanjawulo tebiringa bya Laika Music ebya spice tebyogera Laika Music bibeerawo ne bisirika nadderi ne bidderi n'afuka ne bifuka naye byange bisobola n'okugamba yadde omusolo ogukuluma sijja kufuka emindi gwe nasinga natampita blo bananga olwekise ekiseera wentuuka nga neetaaga omukwano nga neetaaga banne bakeko so kingatanekira dieta ye anfiiringa era olumwampita madamu mubanga bagamba nkuba blog ndowooza wato nga manja kubanga bino ebitundu byekyama nze ng'omuntu nerowoozaako mu bulamu bwange naye n'ebitundu byekyama bindowoozaako nze ng'omuntu ne bibanja so ate ebitundu byange byekyama byanjawulo ku by'abakazi abalala tuli bayimbi omulembe ate twabagambe tuni yaffe egenda kufuluma okadde konna ezinde bannayuganda egenda kuba nkaawo kuba erimu omukwano mungi so we murder them gladiator subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section akiriza tuberenga ate tweyongerayo gano nago katuberenga tugakuwa obuzibiro olwalero benkya muhoza ajja kuba afunye pressure eririzinga oba esula edi mutwe owantu wonna ye politically kyaba yabaze ascoring olw'ensonga yabala nti bwakwata edi mutwe ne mutademonstrating nga kuvaayo kijjamuwa privilege okutandika okuwamba abantu bonna baliranye president ye kennyini ng'omuntu abenga ascorinze nti ne bwana bakutte president teri muntu agenda kuvaayo ku demonstratinga oba kwekalakaasa kitegeeza nti abaalaze nti alina amaanyi mangi nnyo era ne bwana akola ebikolobero teri agenda kuvaayo kumunenya kati ngenda basaba nga tuli by'obufuzi bino temugeza ne muwa opportunity yonna muhoozi n'akabinja ke okuscoringa politically bw'obanga oli mukulembeze wa national platform oli wa opposition nkusaba oveyo ovumire ebikola bya muhoozi kubanga olwairwa nuupu bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba